Abakazi bwe tufumbirwa ne tumala okuzaala abasajja ne batwanjula buli kimu okivaako tokyalega ng'oli waka mabeere gagenda gakulukuta oyambala bitishaati bya musajja kuba okimanyira okuba yakwanjula nga tasobola kukutwalako yadde mu mikwano gye naye ng'omanya omukazi ng'anyirira omusajja aba atyomulekeka buli waba agenda mu mikwano gye yamugaa jangu tugendeko eno balinayo ka birthday n'akazi balwe bakyafaana enogamba mukama kato ennyumba yonna nejjula olw'okuba wazaala wano waliwo nappi wali waliwo pampa wali waliwo obugoye omwana afuseemu ekiyigo kijjudde engoye z'omusajja muzigatta n'ez'abaana ate banaye abakazi mulekerawo omuzoogo mukwata engoye z'abaana bammwe abafuka ne muzigatta n'engoye z'abasajja banaye omusulo gw'omwana omukulu guba muzibu omusajja ojozezza tebivaamu abeera mu banne nga baga musajja alina ekisu kyawunya awunya olusulo abannakawera awunya olusulo awunya amataatata musajja ne batandika omumwogerera naw emirembe ne gimuggwako kumbe gwe mukwata pupu w'abaana engoye zirimu pupu ne muzigattamu engoye z'abasajja obeera waka abaana bantawaanya nti ono abaaka abani abakuzaalira abo bonna nze lujja atulaba ku Capital Music era ng'olunaku lwali tugenda kuba nga tunyumyamuko ne nannyini mboozi mu mboozi za Malwa Shamimu Kabiite aye tubeere nga tutematema ensonga wali ne wali Shamimu ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Gyendi obulamu bulungi obulamu alhamdulillah bweyagala mpozi lwakuba nti tufiiriddwa abantu baffe tufiiriddwa mikwano gyaffe naye nga tukkiriza nti Mungu yatuwa ate era yatuggyako ate yasalawo nga bw'aba ayagadde so nkubiriza abantu bonna okwambala masks tugoberere SOPs covid gyali aluma abantu ebyo byonna byonna abantu beboogera ebirala gwe kennyini bulamu bwo bwe buba busooka gwe kennyini weefeeko n'abantu bo we sanitize bw'oba ovudde mu bantu toyingira nango yeesooka we sanitizing nga abaana bo tebannakukwatako kuba gy'oba ovudde oba tomanyi kikyotwalaka. Tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera obafunye bulungi nnyo. Mbanjulira abakato Akram Construction abasangibwa e Nalukolongo ne ku nnamba z'essimu nga woozaba wansi mu mbeera nti goyina ekirooto ekizimba ekika ky'ennyumba yonna gy'oyagala bakuwa plan ey'ennyumba eyo ate era basobola n'okugikuteekerateekera mu mbeera ey'okugizimba paka ng'ewedde bulungi nnyo nga bagiwadde designs ennungi ate wamu bazimba biodigester oba ziyite septic tanka ez'omulembe guno olw'ensonga nti tezirya space za ssente ntono nnyo miwendo gya kuteesa mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo balina WhatsApp namba yaabwe awo wansi nga wogiraba n'ennamba z'essimu ezo eza office. Kato Akram Construction bakwasizza mu by'okulaakulanya ssente zo mu by'okuzimba. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children ate era ebintu bire nga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons, Ziwa and Sons ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets omugenda engoye, ironing boards n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Ennamba z'essimu nga woozirabaawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Shamimu omwami agamba ati omwami mulungi mwami Biko mulungi kiri kiti ekintu kituuse ku level kikati ekintu kiri ku level gye kirina okubeerako abayiti will end in tears kati awo simanyi mukwano ki kye baliko tebanabeera wadde kasayini katiya wadde tekajja kubeerawo ate era tekajja kubeerawo ffe tuba tufunira waffe abaagala buti will end in tears anti mufa biziiro ffe ne watali covid twafudde era obviously mulina kufa oba mwesina covid yalina n'obbatwala already muba mulina pressure zammwe omanyi okubeerawo ng'olina ky'olowooza ne kitatuuka ate ng'olwedde okitaddemu obudde bw'okiteekamu amaanyi go okiteekamu obudde kati bwe kitatuuka olina fa kiziiro kyennyini nabalaba mu bufaananyi awo ne mwami Biko mu kabulaaka mwali ku kyawo yali birthday ya mukulu mukulwanise ye Biko byonna ne mubikola ate zeeriiranye n'eyange kasi twakola photoshoot lumu abalinga bali ku mukolo ogwadda nkutidde
omanyi nga bw'oba okyali mulamu yagala omuntu wo owulire nti olunaku lwo lunaba lusembayo ku nsi ng'ossa omukkako ogusembayo owulire ng'oli contented nti namwagala ate ne katonda agenda tusasulamu mu ekyo okuba nti oyagadde omuntu wo nga tomwagala lwa bukwakkulizo tomwagala lwakuba abantu boogera ki nga gwe omwagala nga gwe olina ensonga zo lwaki omwagala kati bw'oba owulira omwagala tolinda bantu kukugamba ng'omupositinga nnyo tofa ku bantu bagamba nti banaye nga tomupositinga kuba kyoba oyagala kyokola waliwo ayagala okupositinga omuntu we nga ye amwagala bw'atyo abantu amubalage waliwo abataagala kupositinga buli omu alina engeri gy'atwalamu laavu ye okitegeera kati buli omu alina engeri gy'agamba birthday y'omwagala wange bw'enaatuuka ngenda kukola bwe kiti kati n'ekyaffe fe twagamba we should put on all black kuba nze njagala nnyo black kinyuma sawa wenyini ndoza bwe twatandikira emboozi yaffe mukyala Shamim mu mbeera nti kati oli omu ku abo bwe baali bagenzeeko ewammwe ne bakyala n'embaga y'obusiraamu ne mugikola mu mbeera eyo kina kye kikwongerako ng'omukyala obviously kikwongererako ddala ekitiibwa ku sayidi y'omwami kyeyongera nene ewammwe ekitiibwa eri omwami wo kyeyongerera ddala nno okitegeera abaali batakumanyi ku sayidi y'omwami bakutegeera kuba wano bw'owangala n'omwami nga tanaba kukyalako wammwe abantu baba bakutwala bwe batyo okitegeera wabeerayo abakuwa ekitiibwa naye tekibeera nga kiri nga yazze ewammwe n'asalawo ayanjule kuba bamanya kati asetolinzo ono ye mukyalo omutuufu gwatulaze mu kika kati omwami bw'ajja ewammwe ekitiibwa kyeyongera laavu gyali yeeyongera kuba oba osazeewo n'ogamba ono ye mwami wange gwe ngenda okulaga bazadde bange okujjako nga mungu alina kyaleeseewo awo ne mwawukana naye omwami gweyanjudde tekyandibadde kirungi ate mwawukane kuba oba olina ensonga lwaki okkiriza ajja ewammwe bw'obanga ddala olina ekitiibwa kyo kyoyagala okukuuma n'erinnya lyo lyoprotectinga si kyangu nnyo okuleeta mwami n'osalawo ogambe nti ono gwe ngenda okwanjula mu ddakiika n'oba nga ogenda kuvaayo abasinga tusalawo n'ogamba kati ono y'ono bw'oba topapiye kuba nze saapapa n'omwami wange tugenda okukyala twali tuludde nga buli omu ayize munne otegedde okimunyiiza bw'akola bw'ati aba anyiize bw'asirika bw'ati ayinza okuba mulwadde ng'oyanjula omuntu gw'otegedde okitegeera kati kiba kizibu nnyo okuba nti enkya bagenda basanga nga mwawukanye so ndaba nti kati kiba kyankiza omukyala yenna oba omwami yenna okubanga bibaddemu okukyala n'okukola embaga kiba kikulu nnyo kati mu mbeera y'emu tulaba abantu nga babaddewo bonna nga ye mwali ne mwami Biko naye ne batatuukako na ku momenti eno yakukyala wadde okukola ki kyonna abaana ne babazaala anti obufumbo bulina ebizibu bya bufumbo bulimu obuwonvu n'obukko ate buli omu alina engeri gyakwatamu ebintu ebyo buli omu alina engeri gya reacting eri munne lwakuba nti ekizibu ky'abakyala ffe tumanyi nti omwami yekka yanyiiza era obufumbo obusinga obulabe bugaana banenya nnyo omusajja tebanenako ku sayidi ya mukyala okitegeera naye ng'obufumbo bwonna tewali yali perfect omukazi alina ensobi ze n'omusajja alina ensobi ze buli omu alina okukkiriza ensobi eziri mu munno okusobola okugenda mu maaso kuba naye omulala gw'onoofuna obviously naye alina byatatereeza akitegeeza n'oli gw'onoogendako bwonna batosobola kugumiikiriza nsobi ze kitegeeza obufumbo batogenda kumalako nabwo kuba naawe kennyini bakugumiikiriza kuba naffe abakazi tulina ebyaffe bye tukola ate nga byo biri waasi abo abasajja ne baguma okitegeera n'akugumiikiriza ate abasajja tebalina gye baloopaloopa obufumbo bwonna bwe buggwa basinga kujajinga basajja tebajajinga ku bakazi nti oba omukazi yakola kino temumanyi musajja abadde mu bufumbo bwo ng'agumidde biki abeerawo nga naye agumidde olumu omukazi wamukutte nga n'amasimu nga bamukwana akoze biki naye omusajja lwe bamukutte oba n'omukazi oba ne bagamba yazadde ebweru ne gafuuka amawulire ne muleekaana ne bakola biki obufumbo nga bulina okukoma awo naye ng'aliyo n'abakazi abazadde ebweru mu bufumbo bw'abasajja nga abasajja bamanyi nti n'omwana oyo si wange n'alekawo omusajja akitegeeza bwe tuba nga abasajja basobola tugumiikiriza naffe tubagumiikirize tusobole okuwangaza obufumbo bwaffe oleme kuba ng'ogenda ozaalazaala tumanyi nti obufumbo oluusi buli muntu aba n'omukisa gwa njawulo olwaliro mu bufumbo obwo bwennyini tujja bukozesa n'atusonyiwa olw'embeera y'okugyayo ekifaananyi eri atulaba leero olina kalakita yo yanjawulo abantu bano abakola balina kye bakumanyiddemu
tionasumulukuka so karakita eno ogituusa nekomawa then n'obufumbo ne butandikirawa nosobola okuba nga ebibiri obyawula anti kati eno bwemba nkola mba kati kuba waliyo abakyala abeeyisa nga Kabiite ng'omukyala ayomba okuva omwami bwatonya bwati ewaka n'ayomba mpaka omwami ewagenda mpaka otule tunamutwalira omukazi nga otone tumutwala butwazi naye abadde akyayagala oyomba kumakya n'azuukuka n'atandikira ku kantu katono nnyo mpaka omusajja wanaafuluma ewaka n'agenda okitegeera kati nga abakazi abo kati tuteekamu ekyo ekifaananyi n'ogamba tulinayo abakazi bangi abalinga Kabiite kati ne tubalaga biki byofunamu bw'obanga omusajja omuyombesa nnyo bwotyo atuuka n'akwetamwa alina ofunayo agenda omuwa kamfati ey'ebivumo byo bw'omuvumye bw'ava ewaka alina okugenda ew'omuntu agenda omunaazaako ennaku yo okitegeera kati nga tubalaga nti ate waliwo okureactinga ennyo mu bufumbo si kirungi osobola okwogera nga Kabeja gwenzanya naye n'otuula n'oyogera n'omwami wo ng'okkakkanye lwakuba ti abakyala bagamba era n'oyo bamuzzaako okitegeera kubanga ne Kabeja ayinza okuba nga tali perfect mu byonna ate nga n'abasajja olumu tebatuzzaako nti olw'okuba oli gwakuzizzaako amwagala nedda olumu ayinza okukuzzaako busungu yafulumye omuvumye n'agenda bwe yafunye akawa ne kamuwaanawaana obviously nga alina okugenda nako mu mukwano ebizibu ne bijja n'afuna lubuto okitegeera olumu abasajja tebenda nti lwakuba gwayenzeeko amwagala aba ayagala mukyala woowe ewaka naye olw'ebizibu bye yafunye ewaka yeesanga ayenza ate n'akola byabadde talina kukola era bafiiringa sorry bw'oba omuwadde obudde ne mwogera asobola okunyojona lwaki kiri yakikola kati nze bwemba nzanya just mba nsomesa abantu era bwemba mmaze okuzanya bwe nti ewaka I'm too different ndi mukyala ndi maama ajjudde ndi maama ali responsible ndi mukyala awuliriza omwami wange ate ne mugaidinga ne muwa ne advice ne mugambye ate nze sisirika nina ekyo ekizibu sisirika bwemba nyiize nkuyitirawo ne nkugamba kino kyewakoze kyanyiziza ate bwe nkyogerako mba nkimaze ekirala siroopa sirina kooti nze nkimanyi bumanyi obufumbo kasita busukkamu abantu babiri ne buva ku mwami wo ne bugenda ku maama ne bugenda ku ssenga waliyo nabaloopa eri mikwano gyammwe ate emikwano gyonoona obufumbo gyonoonya ebifumbo ate mingi egya mikwano gyange gyendabye obufumbo ne bufa nga mikwano gyo kuba mikwano gyo ayagala ye akugamba ekyakola ewuwe okitegeera ate abasinga otuadvise nga si bafumbo mikwano gyaffe si bafumbo bali eyo apanga abasajja nga 10 kati ye akulaga omusajja tomuwa ssente zo naawe ng'ozimuwangaani nga lwaki ogula emmere ewaka okitegeera oli mukyala mufumbagano sigula mmere waka naawe nga njigula nti anze neewasa naye nga obviously abakyala tulina waliwo ebiseera ebituuka ng'omwami we abadde ng'akuliisa omumaze emyaka 10 mu bufumbo akuliisa takusaba nga kuyadde 10 incident etuusewo nga kati walaba lockdown nti abayimbi bonna abasinga ba artists abasinga tewakyali akola oyinamu kasente obadde okola ki ekikugaana okugula emmere waka n'ofacilitating omwami onayo gubeera mwaka nabwe giba ebiri for as long as jjukira emyaka 9 ye gyakuliisizza nga takulangirangako kitegeera bw'oba osobola omuliisa n'ogula emmere waka omwaka mulamba bala naye boogera nti gwe wamuwasizza muwasizza mwaka gumu gwebadde naye emyaka 9 yabadde andiisa ne bw'oba osobola okugyayo mu bizinesi jjayo bw'oba osobola omuwa transport buli lunaku mumuwe ali wathe okuweebwa kuba abadde naye akuliisa okitegeera tetugendera nnyo soka gwe wennyini otuule ogambe omwami wange onambeereddewo mu bintu kinaki ayinza okuba sacrificinze kingi maama we yalwala n'amujjanjaba obadde ng'olwala nga takomplaininga bw'osaba lugoye kyalukuwa buli kimu kati eno embeerezze mungu agireese naakugezesa bagezesa mwembi ababiri naye amulaga omukyala gwalina omutuufu ewaka oba gwalina okuba naye oba nedda kyova olaba abantu nga babadde mbufumbo emyaka nga 10 ne batuuka ne baawukana nga bingi ebyagaana okitegeera nga babadde wawo ng'omusajja akyagezaako naye nga si yoyo gwalina okuba naye omanyi kizibu nnyo okubeera n'omuntu mu bufumbo nga si mukwano gwo kuba obufumbo si kyekintu ekiri awo nti nno ino leero omusajja ajja nga mulala enkya n'akyuka nga mulala omusajja asobola okuva ku mulimu nga ssente bazimumye abeewaka ne mukiwulira obanga yabadde alina kaddiru ke kaabala kaddiru ne kagaana oyitamu nadda nga tanyega n'abaana ne bamukulisaayo koolwo n'atanyega n'ayingira mulirwe ne yeebaka kati gwe omukazi notandika okwebuuza ebibuuzo oba zze ayenze oba edda ali mu bakazi be kakati ffe ajja atunyiigira oba ndowooza yasindisa emisa gye bane batamuddamu omanyi bye tusooka olowooza ebyo obuto nalowoozaako nti oba gye yabadde ku mulimu bibadde bitya oba mulwadde okitegeera olwo totawana na kumunyega
kati obufumbo oyina kubuluwolerezaako wala n'ogamba leero oba kibadde kitomulabangako mweyembera leero omulaba agikoze kitegeeza mulindemuuko oba muweemu obudde yeerowooze ng'omuntu ogende ate bw'ogende tomuvuma mubuuze ki ekibaddewo kitegeera bw'anaaba akkakkanya ajja kunnyonnyola lwaki ali mu mbeera bw'atyo gy'ali mpolampola omukwate ng'omwana nga si kumuleekaanira owaaye gwakomyewo atuggubadde naye bakazi mutama Shamimu oyogedde ku nsonga y'emikwano gino gye tubeera nagyo ng'abakyala abafumbo kyali badde kya buvunaanyizibwa omukyala nga Shamimu okukolagana ennyo n'abakazi abatali bafumbo kale kati gwe tukitegeera oli mu maaso g'abantu okolera abantu naye omukyala ali eyo mufumbo naye abamuli ku layini awo bonna bamisomo gyalema mu bufumbo osobola okubeera nabo naye ng'oli mugezi bye boogera osobola okupiikingamu ebyamagezi n'okupiikingamu byolaba ebitakugasa n'obisuula emabbali n'omanya ate kati ate kino kyaŋŋambye Rita nedda tekijja kukola okitegeera n'ogamba kino kikyo kimpisaawo naye kino kyayogedde kimpisaawo ayinza okujja n'akugamba naawe tereka ku kasente ng'omukyala in case nga obuzibu buzza oba mwana mulwadde oleme kubanga okubira musajja ayinza okuba talinawo mu mbeera gy'omukubiriddemu naye ng'omwana ewaka afa nga gwe sente ozigulamu ngoye okola biki naye nga bakugamba sevinga oyo omuntu bwatata amagezi gabakuwa gaba malungi naye waliwo abalala beboogera tobeera na musajja omuwaka ow'ewaka bw'anaakukyanga otuwowoolera okitegeera olina okubaawo n'abasajja b'abalala nga basatu basobola ofacilitatingako ewaka ono ng'ayavuwadde naye ng'omukazi osobola okukola osobola okugenda n'oyiiya n'okola oba n'osevinga ng'osevinga ku z'akameeza abasajja ennaku zino baleka sente z'akameeza eziri wathe abasajja bonna ennaku zino baleka sente z'akameeza eziri wathe okuggyako ng'omusajja talinaamu ddiini obanga ennyingiza y'entono manye abasajja tebenkajja nnyingiza ayinza okuba owuwo bizinesi gyakola owange si gyakola ng'ojja kujja ombuuze Shamima omusajja akulekera sente beke z'akameeza ngamba ndekera 3 nga n'ebintu abiguze okitegeera n'ogamba 3 nga n'ebintu abiguze olwo owange ali ku kino ddayo ewuwo n'omugamba bawa Shamima amulekera emitwalo 3 nga n'ebintu abiguze olekawo omutwalo nga tolina kyoguze n'opaakinga tewetadde ku minzaani kumanya bba wange ayingiza kyenkana ki n'owa Shamima ayingiza kyenkana ki okitegeera ate ekirala abakyala abafumbo twesonyiwe nnyo okugeraageranya abasajja baffe ku basajja abalala abasajja ba mikwano gyaffe togeraageranya bbaawo ku musajja oba musajja we yakuvaako ex wo n'otandika okujja n'omuganzi wala ex wange yantwalanga out nenkola shopping nenkola biki anyiiga okitegeera gwoyina eka gooba owaana gw'omanye nti nno yasinga omuntu gw'oyagala akamungu wali baawula manye ofudde Katonda omuntu gweyamba okwagala omanyi n'abasajja mulina mikwano egijja atandika okunyumiza ye mukyala we gwe n'otunula ku mukyalawo nga si byakola n'ogamba nina nno nnoonyaayo akolanga ebyo wa Richard byakola okitegeera ate nga ne Richard togenda funa akola ddala nga bya Richard byakola obviously buli omu ebyakola byawukana mu bufumbo bwe kati teweegeraageranya kwata bufumbo bwe bugeraageranya ku bwa muntu mulala mizani mu bufumbo kikyamu obviously kubanga buli omu Katonda alina engeri kye yamutegekera ayinza okuba yakutegekera ng'omwami wo talina nnyingiza eri awo nga gwogenda omuzimba ate mweyongere mu maaso ayinza okuba nga omulala yamutegekera agenda kusanga amaka agawedde emmotoka eri awo buli kimu bamuwa buwi bw'agamba nti maama mulwadde bamugamba mutwale mwayo ekike gwe nga bw'ogamba nti maama mulwadde agamba sirinaawo nga kituufu talina naye kati gw'oyagala akolera eddala bbawa Brenda byakola okitegeera tetuddamu geraageranya basajja baffe tukwate obufumbo bwaffe nga bw'olibeera contented mu bufumbo bw'olimu osabe busabi Katonda akukyusize mu mbeera gy'olimu abantu beerabira okusaba ye n'abeerawo n'agamba byagaana osaba teweerabira n'omwami muyimuse musabe mwenna naye musala y'omukazi naddalayo n'ali ewaka asiiba ewaka nga bba wagenda nanoonya ssente bigambo ki ebyalisoose mu ssaala ye alina kuba mwami okuba bw'abeera successful mubeera successful ki ekiyinza okuddako
obviously baana abaana ne bwoba ofuluma bufulumi ku makya bwoti bwoba olina abaana tova waka nga tobakutteeko kubasabira wakati mulaba abaana boonoonese nnyo abaana bafuuse ekira abaana tetukyabasabira abaana twabavaako oyinza okwesanga nga bino bina byetulimu endwadde ezitalina ddagala covid biki ensi eyo noonese bata nude abazadde ffennyini tetutandika okuba ntitusaba nude mpeereza ku nude y'owekitende banaye mukampeerezeko nze saakafunye naye ng'oli mwana wa muzadde naye ali eri alumwa naawe oli muzadde naawe olina omwana yenkana bw'atyo naawe wamuwa essimu kyokka naawe osaba nude mukampeerezeko bannange ndabe omwana yakyekoze banna ono omwana abazadde ku stage ya boda kaabuzeemu akaana kalimbamu naye nga naye muzadde bw'olaba ekyo ng'omuzadde sooka osabirewo edduwa ogambe ya Allah tutaase abaana baffe bateekeko ekisa kyo babeere ba mugaso eri eggwanga babeere ba mugaso eri abantu nga tagenda kuvaayo akole bw'atyo ekyo abazadde twava dda ku baana tuli mu kukola mirimu gyaffe oddayo waka ng'okoye ne weebaka oba n'otuuka ewaka n'onyiga essimu yo tobuuza ku muntu alabirira baana bo oba n'oyita abaana bo gwe n'onyumyamu nabo nsente ne bwe tunazikola tezigenda kuggwayo naye abaana bo ye future yo be bagenda okulaga oba wabateekangako obuvunaanyizibwa oba nedda kitegeeza tufunengayo obudde tuspeyaringa obudde obwo nyumyako n'omwana wo manye kyalowooza be mwawa amasimu abatakusaba data ssente za data azijjawa wawa omwana omuwala myaka ali mu siniya tu essimu takusabangako ku data naye nga lunaku abeera online naawe omusangako era nga lwotalika g'omuweereza yaka nakuweereza ka message kwa WhatsApp naga mama data aweddeko yaka aweddeko n'ogula n'omuweereza naye ng'oweebuuza muweereza receiving ze data amujja wange byonna bina tobyebuuza tofunangako budde kukebera ku ssimu gye wamuwa kyekiriko abaana babeera ku masimu balaba ebintu bingi omwana anaafuna di privacy shamimu obeerabeera nnyo ku ssimu ye nedda si kugibeerabeerako naye omwana osooka otuule naye omwana omunnyonnyola ensi bw'etambula era omunnyonnyola ekitiibwa ky'erinnya lyammwe gye kivudde omanyi n'abaana tetukyabasomesa mu ddiini tufa abaana kusoma luzungu omwana wange alina okuba nga asomye oluzungu omwana wange alina okuba mu international school bakyabatwala mu masomero g'abasiraamu temukyabatwala mu masomero ga ddiini abaana tebalina ddiini yadde newaka nammwe tewali ddiini omwana takulabangako maama ng'osaala alisaala ddi talabanga ku taata ng'asaala ye alisaala ddi n'amadiini amalala takulabangako ng'okutte ne bayibuli yadde nti ogenda ku kyaki kyalaba ewaka kuyingiza wayini obviously naye agenda kukula ng'anoonya wayini takulabangako ng'oyambadde bulungi mu bulamu bwo gwe kennyini oyambala bubi n'omwana omwambaza bubi kati enkya bwakeera nga yeeyambulidde ensi otandika ginenya otyo otandika kuvaayo otya n'oga omwana yannema gwe kennyini ng'omuzadde walemwa kuba katonda bwe tumusaba awulira ffenna atuwulira katonda okitegeera tusabire abaana baffe nga tuva ewaka buli lunaku ago mateeka olina okusabira omwana ate bwe tuba tusaba tetusabira abaana baffe bokka tusabe lunyiriri lwaffe abazzukulu ne bannakana bonna babeere nga bakuweesa ekitiibwa mulimu famire gwe lujja gy'olaba nga n'abazzukulu tolisangako mwana yadde n'omulaba ekisambi kye nga bonna baatereera nga bonna baasoma nga bonna abaana balina empisa kibayita omukyala gumidde nga kyekyo kye bayita okuba nti jjajja waabwe eyasookerako yasabira olunyirire lwonna yasaba essaala mungu n'agiwulira ate nga naye yali wa kitiibwa nga yeewa ekitiibwa omukulu leggo gwenna gonna banaye nga mulungi nga buli mwana gwotunako ogamba bannange buli muntu awasemu eyo famire naye nga nawe osobola oteekateeka n'endala famire ne zibeerayo lwakuba nti ffe tumanyi kimu nti kati abaana olina kuba mugagga okubeezaawo abaana naye nga waliyo n'abaava abali proud nga tasobola kuwa mwana we ne bw'oba nga ssente zo ziyiika wali okitegedde kati nga nze mu famire yange ne bw'ojja nga ziyiika nga toli musiraamu tebakumpa tebakuwa muwala kuba bo bali proud n'eddiini yaabwe bali proud n'eddiini okitegeera kati ffe twakula tukimanyi nti n'eddiini kikulu nnyo ekirala erinnya lya mama waffe alirwaniridde buli kyokola ogamba ate wano bamaama anaawulira atya ate baganda bange balina amannya bakoze amannya mu ddiini basajja baseka b'amaanyi ogende okola ekintu ky'owulira nga naawe mutuufu ate oba kino nabaswazizzaamu nga tasobola nakuvaayo ne bamubuuza Shamimu muganda wo ng'aga simumanyi yaliwa nze muganda wange akwegaana ku kigambo ky'eddiini akwegaana
omuntu w'eddiini ne bw'aba aseguse n'agenda n'atandika okwambala obubi oba n'anywa ne ku mwenge, wallahi Mungu amala n'amuzza ye yennyini, amala n'adda n'agamba naye bino byenkola ensonyi zirize ayinamu ensonyi, amala n'adda ne muddamu omusanga mugamba oyo gwe mulaba yasegukako, n'akyuka n'addamu ne yezza yekka, atuula yekka n'amanya nti kino kyenkola tekiriiyo. Naye omwana ataliimu ddiini yoyo g'osanga n'omukadde bw'ayogera amuwemula. Sawa wenyini tukyalina Shamim Kabiite, emboozi gye tunyumya tutambulidde nnyo ku bufumbo kati tukigassegase. Omanyi abantu oluusi babalaba awo ne banyooma naye nga tebamanyi nti ebigambo ebibavaamu ate bigattako nnyo 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 nnyo. Bubonere ki bw'olabirako omukyala nti ono anaazimba omusajja? Omukyala anaazimba omusajja omulaba nga mwakatandika, in fact nga mukyalina mu courtship. Omusajja omusanga ng'abadde sente zonna muzigenda mu KFC, muzigenda mu ndongooro eggulo, n'omugamba akati tugula KFC, enkoko tusobola oggula ennamba nze negikufumbira wano. Eba ya layisi okitegedde. Ate musobola ogiryako ennaku kuba muba muli babiri. Yako ekiro kya leero n'enkya ne mulyako. Ne mutagula KFC. KFC ebadde oba ey'etaano, ne mumanya muguzeeko enkoko yammwe y'ebiri, n'emmere nga ya ttaano, ebiri ekitundu ne mugitereka. N'omugamba zisevinge ku za rent, nze nja kujjanga nkufumbire. Engoye abadde azigula kwa kashiya gwe ng'omanyi waliwo botiki wali etunda engoye zezimu ne zaayagala naye ng'ezitunda layisi. N'omugamba nze bannange weri bakubba. Okimanyi nti bano batunda engoye zezimu ne z'oyambala ate bazitunda layisi? Okitegeera? Kuba omusajja gy'okoma omuleka n'abeera extravagant ate ng'okimanyi ye musajja gwe ngenda ozzaalamu abaana. Kitegeeza mugenda sigala nga muli bwe mutyo. Kubanza njagala nnyo ssente, nze njagala nnyo ssente era njiwa nnyo njiwa ekitiibwa kyonna. Ojjagala ogikolerera nkola oli abajagalanga nkola ate njagala nnyo saving, njagala nnyo okusavinga. So abakyala ffenna twandibadde nga tusavinga ate ng'ozimba nnyo omwami wo. Omwami bw'abeera ng'omukwata bulungi asobola okukola byonna by'oyagala. Abalala ne batandika kugamba oyo muvubuka oyo bamuloga oyo nga tolina bye wamuloga. Bulujjo omukyala wabula olyaga lujjo omukyala yamuloga. Kumbe mukyala wo mutuula mu nnyumba ne munyumyanga bamukwano. N'osanga omusajja omusaala gonna gwe bamuwa omwezi aguleeta n'aguwa mukyala waawo namugaa ziizo bazisasudde. Ng'omukyala tagenda lyako yadde 10 ng'agenda zitemaatema bulungi nga n'omusajja we alaba oba bagenda oba bazimba n'aziwaayo eri ne bagenda ne bazimba. Ne basasulirako abaana ku fees n'agenda n'ateekako ku akawunti ng'olumu bw'amanya nti bbaawe talina amanya abadde alina z'asevinga nga ate abadde asevinga za musajja zennyini. Ye n'ajja n'asasula bills n'akola biki naye nga tezimuluma kuba akutte naza kukuza mwami we. Okitegeera z'asevingako. Naye abakyala batuula awo n'atunuulira omusajja ng'akomyewo oba n'obukadde nga 2. Omusajja n'atandika okugamba bampadde obukadde 2 naye ki ekitali waka. Mukazi naga abaana tebalina ngoye, nze kennyini sirina, maama mulwadde, ng'ebintu byayogera byonna byonna obiraba tekuliiko kibadde ku plan. Ne ku plan tebalina work plan. Omukazi yenna olaba abakazi abafumbo ne bw'oba tokola ng'otuula waka oba ng'okola ng'olina omwami wo mubeere ne work plan. Omwaka we guba bwe guti nga gutandika mugambe giwandiike, muwandiike work plan bagiwandiika nga obeeranga company kuba amaka it's a company. Okitegedde ebeerenga company nti mulina work plan yammwe gye tugenda otambulirako omwaka guno. Ebimu bwe muba bisobodde obikola ebimu ne mutabikola bye muba mutandikirako omwaka ogujja. Kibayambako okutambula nti sente ne muba muzifunye temugenda zoonoona mu kintu kyonna. Era mumanya nti olunaku bwe tugenda twalako abaana out. Okitegeera olunaku bwe luti tujja genda mu bbanga bwe tujja gulira abaana engoye. Si bino bya buli ssaawa omukazi omusanga abakazi babitambula mu kibuga nga tebalina pulaani yadde. Yagenze n'emitwalo 10 ng'agenze gula mukyere kasawo n'atunuulira akagoye k'omwana wali n'akyama n'akammeka k'ebiri n'akampe yagendedde kasawo n'avayo ng'aguze kilo. Oyo mumanyi nali mulabye. Abakazi bagenda ku shopping nga tebalina shopping list. Ng'agenze fwa naye ng'agamba ngenze nno ku shopping. Tolina shopping list ogenda ku shopping ki? Bikuli muto ogenda n'ogula galiki wabadde olina gula wa 10 kakano guze wa 5.
engano teyabadde ku budget ogisanze oguze ne buli wotambula ne shopping list tubeere organized ne bw'obanga tuwasoma naye nga because tolina shopping list abakazi abafumbo tulina okubeera organized olina okuba nga olina olunaku lw'oshoppinga olina okuba nga olina ebbanga mw'oshoppingira engoye z'abaana olina okuba nga olina ebbanga mw'oshoppingira engoye ezizo si buli lunaku nti olina okugula olugoye nze abaana bange sibagulira ngoye buli lunaku nedda nina ebbanga mwengulira engoye ze basiibamu nina ebbanga mwengulira engoye ze banakyaliramu bazibagenderamu mu bantu okitegeera si buli lunaku nti ne bwe lufaanana lutya nga lulungi ne balundeeta nga lwa 2,000 nga teruli ku budget ekikola ku baana bokka naffe abantu naffe abantu ate abakazi tugulagula engoye neze tutambala wardrobe nejjula ennyumba y'omusajja yonna nejjula nga yina n'ekiziiro ngoye za mukazi walife baserebu mbwa nti bunaku olina okukyusa bafaani tebakulaba mu lugoye lwe bakulabamu okitegedde bwe balukulabamu kifaanana bubi naye ekyo nnakigoba ewange washabimu tekikola ndwambala ne mumanya nti lwange nalwegulira okitegedde yes era bwe ndwambala nempulira faani kuba tebabulayo agamba mukwano oyagala olugoye lwolwo nga mugaluwanga okyo kitegedde nti nze nalugula kubanga bw'ofiiringa gete bannange bazzemu ne balulaba ng'olwodduka ng'ogula engoye zotayinaako mugaso weekanga be babakoze botiiki tamanyi na botiiki zitambula zitya naye olwokuba bambi bamuguzisanga engoye n'engatto n'ensawo nga bingi alina okukyusa buli lunaku yeekanga alina okukola botiiki tamanyi bwedduka talina gyasuubula bintu yeekanga ataddemu bakozi nga bakubba kuba engoye wazigulanga nga ku pressure y'abafaani okitegeera kati abakazi abafumbo tubeere ne work planning omwaka gutandika manya ddi lwogula engoye zo manya ddi lwogula ez'abaana manya nti mu weekend shopping lunaku bwe ruti era kati ngenda kugula bwe biti bye bitaliiwo ekirala abakyala tuyiga okugula ebintu mu bulk okitegeera nti waba sabuni nga mungu wakusaasidde ng'osobola okugula box by a box egenda okuggwamu ng'olina sente zigula box endala naye nanti era ffe abamu abafissaku ze batuwa wogula mu bungi oba tokyafuna zino mentalite yaffe enfu eya mentalite abakyala bagyetekamu ate ne bano bannaffe abatuliraanya abo abakyala bannaffe abo abataafumbirwa balina omuzoogo obutali mulungi okugamba kati ogula oti akasawo ka sukaali omusajja anaddamu okukuwambu ssente naye n'omusajja bw'amanya nti bino ebintu bigulwa in bulk amanya nti waliwo ate oba bwetaagisa obutonotono bw'ataaguze era alekawo ssente z'akameeza abasajja abategeera azirekawo n'amanya abasajja ennaku zino bagula ebyo ebintu n'agenda n'omuwa shopping list oba ne mugenda mwenna n'abigula ate era ne ssente n'azirekawo kati g'omanya bumanya nti nva ze zitaliwo kuba enva tosobola zigula in bulk kitegeeza ssente ze bakuwanva bw'ogulako enva n'obwoba ofisiza 2,000 zisevinge okitegedde omusajja aliwo wagenda otuuka nga tazirina gwolina okugattawo kati jjayo ziri 2 ze wasevinganga kati olwo abaana ate baleme kumanya nti embeera eriwo eri bweti okitegeera odifendinge taata w'abaana bo kubeera ng'omulabisa mu baana be abaana bajje bamugambe daddy I need goliros taata atunne bwate bwakutunuuliraga omwana ono n'akusaba goliro ng'olinga ogamba akusabye kyapu olwo bwalisaba emmotoka omudifendize n'akatono omulabisa bulabize nako yadde obagga obitaano obiyinamu omugambe nti genda ogula egolirozi okitegeera olabisa bulabisa taata w'abaana bo omuswaza buli lukya bw'ogulira abaana engoye ojja ozoogerera nno mbagulidde engoye kitammwe ndowooza ye waligenda n'azibagulira lwalifa babikola nnyo ate munange ekisesa ku bakyala abaami batuwase ne tugulira abaana engoye okitegedde bwe tujja tetubagamba nti mugende mwebaza eddadi yabagulidde engoye nedda bwe tujja kyamanyi nawe kubo likwata nga bagulira abaana engoye oyo gwe nze omusajja wange simanyi nti waliwo eruli kyanajja n'akagoye k'omwana kuba obudde tabulina akola mu office oba akeera ku makya n'agenda mu owina akole agenda okunyuka bwati okwetikka emigugu gy'essebo ng'alina kuteekako ngoye ze kujja mu kyoverall ateekeko engoye ze addeeko awummule naye bw'ajjeeka n'alaba omwana we ng'ali mu lugoye oluyulise n'amanya nti talina ngoye ne kimulumiriza bambi n'akola n'ajja n'akuwa ssente bw'azikuwa togamba abaana nti azikuwa era na bwekityo bataata abasinga tebagenda kusomera okusasula fees bazituwa n'agamba genda osasulire omwana fees omwana tokimugamba ye leero kimukama ajje taata omukama amujjulule
omwana akanya kuganza sirabangako ku tatange ng'asasulidde fees naye taata buli wakuwa ekintu ne bw'aba bambi akomyawaako abaana bagambe mugende mu kisenge mwebaze papa yabagulidde engoye ezo iye nze neŋŋenda bugenzi n'engula okitegedde abaana obaagazisa ekitaabo oleme kubeerawo nga buli ssaawa gwe taata waabwe olw'okuba bamukwatako ng'ayenze n'omukazi kati okozesa eyo kyansi okumwonoona eri abaana be okitegeera kuba naawe olinamu abaana abalenzi enkya bagenda tuka babikola abaana b'abandi abawala bigenda kukusanyusa nga boogera ku mwana w'omulenzi bwoti bwe biba tebikusanyusa nga babyogera ku wuwo lwaki owa munno bimukola okitegeera kagwero n'obuvunanyizibwa mu maka ensonga z'amaka ziba nnyingi nnyo naye saba tumalirize n'ensonga nga bbiri eyokusatu eneegattako bwegasi ekisookera ddala tutunulire obuyonjo bw'abakyala mu bufumbo bwaffe oluusi omukyala n'obeeraawo nga naye omwami wo agenda mu banne nga tawunya bulungi tayambadde bulungi then ate bwe tudda ne ku bakyala bamu abasigala eka n'omusanga nga n'emmere toyo obuyonjo ekisookera ddala abakyala nga tonneeyonja gwe kennyini sooka oyonja omwami wo abaami baffe bategeeza kyamaanyi eri mu bantu gye baba bagenzi bw'agenda ddugala gwaba omukyafu wemba mukyafu wano wendi twogera ku mukazi wo tusooka kwebuuza lujja alina omukazi lujayo babagamba nti ani akugololera tusooka kubuuza lujja alina omukazi nti amugobe ali mukazi kyoyo omulabye lujja ayambadde esaati eriko ekituli wano ku kitogi ekitogi kyayulika naye ng'omulabye n'ekitogi kibadde kyaguba abavubuka batomera no naye gwe yatomera yamutomera ne tutandika okwogerera omukazi wo kubanga singa obadde ozze ng'onyirira era tusooka kwebuuza lujja alabika yawasa omulabye mukazi amuyonja kuba credits zonna zonna zidda wa mukazi kasita bbaawo abanga muyonjo okitegeera ekirala abakazi tonyooma musajja olw'okuba omusanze mukyafu omugaane oyinza okuba nga omutima gumwagadde naye ng'endabika appearance ng'ekutama osobola omukyusa n'omufuula gwe kyoyagala okitegeera mulongoose omusajja mujjukiza abasajja beerabira olw'ebizibu ebingi ng'enviiri zikuze ku mutwe gw'olina omujjukiza omanyi nti n'enviiri zikuze wandigenze ne bakugjako enviiri omusajja mujjukize nti enjala bazisala yes omusajja mwana wo kuba osobola omudifendinga mu buli kimu mujjukize omusajja making sure yoleza omusajja wo okuva ku ngatto bwe muba nga temulina ssente zizitwala wa kobula okitegeera engatto z'abasajja tezimenya bamama baffe baatuulanga ne bakuba engatto z'abatata baffe ne bazikuba eddagala ezo kanvasi zammwe bazooze sneakers zonna zooze ozaanike bulungi zijjeemu obuwuzi ozooze bulungi omaking sure nti etukula kuba abakazi tulina tendensi ti omusajja gy'okoma omuyonja bamulaba eri wabweru ng'anyirira ne bamutwala naye n'omukyafu bamutwala tewaliyo gwe batatwala kati gwe yonja musajjawo naye at least we banaaba bamututte abeeramu ne kale akagamba naye mu byonna Shamimu yannyonjanga at least abeerako ne kyakwogerako okitegedde ayinza okuba gwe yafuna tasobola mugololera ssaati n'enyiriranga bwe wanyiriranga nga tasobola kigamba ono naye nga badda mu banne abagamba nafuna ono naye nali n'omukazi Shamimu nga bwa essaati yange ebeera enyirira ng'agigolola n'omanya nti essaati ngolole nga siriyambala ku ngatta eriko yadde akataka okitegeera abeerayo ne byakwogerako abeerayo ne byakusubwako n'agamba mpulira mumiisingako kino musajja wo mugenda omugulire ku perfumes mugulire ku rolons ez'enjawulo gwe gy'owulira nti abasajja bagyekuba kuba tubeera n'emikono gyaffe emirenzi oyinza okubeera ne mukwano gwo nga muyonjo nnyo notandika omubuuza okozesa ki bw'oba obitegedde genda obikolere ebbaawo mugulireyo ku ngoye wansindawai mugulireyo ku ngoye omukyala naye avunanyizibwa kugulira omwami osobola omugulira olugoye omusajja wo mugulire ku ngoye mugulire ku mpale z'owulira nti gwe zoyagala zikunyumira abalala nga bazambadde bw'oba owulira tabyagala gwe mugambe bugambi gyambalamu mwene empale bannanga onyuma ate ng'ogyambadde tandika ogimwagazisa ogenda mukyusa mpola so si kumugamba tolaba bannobo balujja bali otaba balujja bambala bufitting naye gwe noyambala agagoye ebiki notandika omwogerera mukyuse bukyuse okitegeera obufumbo bwoba toli mugumiikiriza tosobola bubeeramu yes ate bw'oba ogeraageranya era tosobola bubeeramu okwegomba kuli nnomo
bwe weegomba implement ewuwo kiteke mu nkola okitegedde gwe kennyini tovuma muntu gwe kiimplementing ekyetera ewuwo ogambe gundi anyambalira bulungi esaati ze mubuuze gyazigula gendayo bwe ziba za bbeeyi era osobola okufuna ezo esaati ze ezimu mu mivumba ku bbeeyi yo gwe gyeja n'ogenda n'ogyoza n'ogigolola bulungi n'oyambaza omusajjawo omusajja owuwo gw'onoobeera naye nga katonda yakutegekera nti ojja kubeera naye ne bw'otaamuyonje ojja kuba naye ne bw'onaamuyonja ojja kuba naye ne bw'otaamuyonja ajja kgenda okitegedde nga Mungu yakutegera nti si wuwo ne bw'otaamuyonje ng'olaba mulabe nga buli kimu tolina kyomukolera ng'oli awo era ajja kgenda ate anaasigala aba waakusigala kati yonja omusajjawo nga tolina gw'osanyusa ate nga gw'owuli osanyusa mutima gwo nga naye bw'omutunuulira bw'oti olabira ddala ng'ogamba kati olaba nze mutunuulidde bwe nti nendaba nga yeye olwabeewa bweru okitegeera naye nabo beeyonjeeko tuddeko ewaka tubasange nga abakazi bwe tufumbirwa ne tumala okuzaala abasajja ne batwanjula tubeera contented nti kati yali omutono n'ogejja wenna n'ogejja tubeera contented nti kati yeffe bannannyini musajja oyo nze nnyinimu okitegeera buli kimu okivaako tokyaleega ng'oli waka mabeere gagenda gakulukuta oyambala bitishaati bya musajja kuba okimanyira okuba yakwanjula kyokka amaze okulaba gwakulukuta oluba ofuluma bw'ati ng'alaba omwana w'abandi nga yeekozeeko bulungi ayambadde anyumye ate nga naye mufumbo walala agamba yii maama ono baakamuwasa yali mutabuta nga tasobola kukutwalako yadde mu mikwano gye naye ng'omanye omukazi ng'anyirira omusajja aba atyomulekeka buli waba agenda mu mikwano gye yamugaa jangu tugendeko eno balinayo ka birthday naye ng'amanye amabeere go gakulukuta buli womugamba tugende nga aha baagalayo abantu batono buli omu bayise omwomu osigala eyo yakuvaako akusanga emimwa gyatise owunya amata ate otoyonsa wazaala oyonse n'owunya abaana mwana adde ali anakwatirira wenna aba akonkona bw'ati noga lindako katujje eno naawe obadde oliisangalo oguzaawo omukono gumu eno jjudde ovulu naakazi balwe bakyafaana enoga mukama kato ne bwoba musajja n'ogamba n'ogamba nedda nange ennyumba yonna nejjula olw'okuba wazaala wano waliwo nappi wali waliwo pampa wali waliwo obugoye omwana bufuseemu ekiyigo kijjudde engoye z'omusajja muzigatta n'ez'abaana ate banaye abakazi mulekerawo omuze ogwo mukwata engoye z'abaana bammwe abafuka ne muzigatta n'engoye z'abasajja banaye omusulo gw'omwana omukulu guba muzibu omusajja ojozezza tebivaamu abeera mu banne nga baga musajja alina ekisu kyawunya awunya olusu lwa bannakawera awunya amataatata musajja ne batandika omumwogerera naw emirembe ne gimuggwako kumbe gwe mukwata pupu w'abaana engoye zirimu pupu ne muzigattamu engoye z'abasajja obeera waka abaana bantawaanya nti ono abaaka abani abakuzaalira abo bonna okitegeera mwepimire ku nzaala bwoba owuli abaana be bagenda okukulemesa okuyonjowala zaala weewe spacing ogambe nti bannange abaana embeera nabo mirembe ginzigwako nga bato okitegedde teesa nebbaawo ngambe mwana tumuzeeko nga myaka ng'ebiri oba esatu okitegeera wemba mulina obusobozi teekako abanaakuyambako ate n'abakuyambako bamaids teweesulirayo gwa naggamba gwe naye olunaku olumu mu wiiki oba nga sande gy'osiibyewo ewaka tunuulira ennyumba waliwo abakazi ababeera mu mayumba walayi nga yakwata nabbubi ng'omukazi takeberangako oba ennyumba atuula wamu waka awo n'anyiga essimu ye naaba mumpe ku mwana oyo nga mpulira akaaba mukola ki omukozi yafumba emmere yasitula omwana yasiimula ennyumba yalina okuwa bbaawe emmere kutuulako ku lubalaza nafunako kaweewo n'atuma mugende mugulye data aweddeko ne guyiika buli kimu waliwo omuntu wagejja ng'omulaba yeeyongeddeko okitegedde n'ogamba ate nga yeefaako ate nga n'omwami we olumu abadde tayagala butono n'agamba bannamukyala wange agejjeko ng'owulira takomplain ati nga Salvador owamulaba yavaayo n'agamba bannange I'm not complaining about her weight I'm okay with her kitegeeza ali okke ne weight ya mukyala ne bwe yeeyongerako ati era bw'anaaba awulira nti tali okke ajja kumuyita amugamba manyi ka tugende tusalemu
kati wali wenkwagala weewano kati wano obadde osusseewo naye ate waliwo n'omukyala agejja kati ngowa Salvador n'ogamba agejje ng'omulala ne wajja mu bantu naye kati waliwo n'agejja n'atandika okukubako ddira nanga ate Mungu yatwetera ddira ozimanyi waliwo buno obuteteeyi bwaffe obwangu obwo kateteeyi bwe kati obusiraamu tubwambala nnyo kawewere Mukama Mungu abaana baleeta ddira baatutta kazi mwambala ddira nga temuli kaleega n'otandika okugenda ng'osaabaala ku kkubo lyonna onoonyanyaanya sapatu ne weekuba enfufu yonna nze abakazi neddala we mukyafuwala ne mutama n'ogaba bona omusajja oba awulira atya omukazi n'ozaala ennyumba yonna ng'ewunya nti wazaala ewunya omusulo ewunya popo ewunya amabeere muzaaleeko omuntu ayingira ne mu nnyumba yeebuuza baano waliwo nakabwere n'abasajja bagamba abasajja benda nnyo nga tuzadde naye olumu badduka bukyafu hajja timaliriza na kano tukayise ku saidi ya ddiini tulaba nti obufumbo bubeerawo ku nnaku z'okukyala ez'okubawoowa wabeerawo okusaba mahale mu ssaawa ey'okwawukana abamu tulaba tebakyazzayo mahale kisinziira n'omukazi gwe wawasa abamu bagazzaayo nga temutegedde abamu abantu abasinga bakola ebintu byabwe nga si bya public nazzaayo amahale kubanga oba olina okugazzaayo naye lwaki obusiraamu bwagamba nti saba amahale agali si g'osobola baawo gasobola lwakuba nti abaana bawala kati beekoza najja naga bampe ebiri bampe emitwalo 3 ng'omusajja mugagga muzibu naye nga mutima agamba biba biganya 3 nga nnyanguira okuzzaayo waliwo omukwano gwange yagambye bbayi njagala kunsomera aya ya Quran ebyo baseeka abatuufu balina bigaana okitegeera musooke mutunuulire enfuna y'omusajja n'omusajja kikyasobola kuba eri abawarabu basaba kusaba ago mahale abawarabu basaba mitwalo gya $, okitegeera sente eziri wathe nga kimanyi eri agenze kubeerayo lubeerera naye kati wano nkusaba emitwalo gyange 3 wonkyankalanyiza nga nkugamba gaali 3 mukwano si kyekyo gaago kyova omwana ono wa saamwogeyako mukwano gwange dax mukyala mama yayanga obagamba bwali bwa mmeka obwo mbuzza naawe mbuzza bwali buba butono kitegeera musajja kuwa emitwalo 2 egya $, mukwano nga buli wonyegako bwoti okuganga empozi gyali 2 gya $. Kale tuteese toddamu kukola bino byantu bya kisiru naawe kakana ng'oteredde nze wonsaba mamange mukubira n'aginsindikira ku ssimu sinamweramu ne interest naga tumuweremu ne interest kuva ku mwana gaago kagamba mahale kwe gavaliyo yokka yasigalamu ye ya Quran kyokka kye kyasigala etya abasinga basaba kati Quran nedda tekikkirizibwa okuggyako ng'omusajja mutugamba talinaamu yadde omusajja olina omusaba okusinziira obumaka yatugamba tulina okusaba amahare okusinziira ku nsawo ya bbawo oba omulaba nga minisita osobola n'omusaba amahare ga miliyoni n'omutwalo gwa $, gumusabe bw'aba batagusobodde akugambe kale nja kusobola bwe ziti lwaki weesabisa obusente obwo okuggyako ng'okimanyi nti oli wakuvaayo ye naye omuntu saba kati osaba otya Qur'ani nkya gy'ogenda okudduka ali mu mukwano ogigula ogiweeyo okujja nga bbawo yagambye bambi sizirina nsaba ekintu ekitonotono ate mukiteeseeko amahare nno bannange bwe bufumbo kyova olaba ate ekirala amahare bagateekamu kyova bagateekawo wali nga batuwa nti oba tolina mahare kiba kizibu obbawoowa ekirala buvunaanyizibwa obulaga omusajja nti ogenze kulabirira mukyalo oyo yesuka lwaki omuwa amahare ne kati gwe bonaaba omuwadde 10 mukwano era naye abakazi tuli bazibu nnyo ompa amahare ga mitwalo 5 nga nange nabadde contented wali kubanga njaga kuva ku lujja n'ogampa nengenda nga sajja bamanyiira namukiina 5 n'agimpa kale obeerayo nga kikuluma
lwakunyiziza bwotonga gyali 5 mukwano tomumanyiira njikuwa kuba 5 myangu n'okusonda mu kameeza n'ozimuwa buli wajogeramu katono nga bano tamanyi nti yampa 5 gisigala gikuluma at least omusajja at least emitwalo 5 kale oba 3 kale abazo nnyingiko bw'aba teyeesobola emitwalo 5 ng'ogiwa mwana wa munno mahare amahale gano project ogikubye nnyo era wennyini wunzika tudduke mutuwe ku mahale agategeerekeka bannange newankubadde kuba batusindika twogere nammwe ogenda n'omwami wo olabe ssente mekazi anaakuwa bw'oba okakasa ddala onjagala ng'ontwala mu bufumbo bannange toŋŋamba bintu bya kisirusiru ate abasajja tuba banja amahale abaana babanja amahale kyova abamu mugamba nti tebaagazaayo baba tebaagamuwa baagabanja kati olugenda olubanga anoba yes olunoba ng'agamba kasita mbadde nkyakubanja mbadde nsaba weesasule okitegedde tandikadde ekyo ekyokubeera mu abasajja nti ajja n'akunnyonnyola n'agamba sente zonna mbadde nzikozeemu omukolo kati gwe amahale badde nsaba nja kusobola kakadde naye tekaliiwo nojja ne bakugamba tutemuwalawo ku lwakakadde k'ensimbi ka Uganda kalamba okkiriza nzikiriza omwana bamubuuza okkiriza nti ozirina sente zo abamu bagamba gajjeeyawo gamuwa oba nomuvubuka naga twateesezza ngenda zimuwa ne bakkiriza gajja n'omuwala nakkiriza ne mugenda omwana n'afumba emyaka nga 10 mu bufumbo ng'amahale takolanga ki tagafunanga olunyiiga bw'ati atununamu kyeki kyansiba wano akakadde saakalya mukwano okaliina tokampanga mbadde nsaba ngenda bwe mugenda mubaseko bagamba mbadde nsaba batwawule njagala talaka seka ng'agamba zaayo amahale tagampanga alhamdulillah sayininga wano talaka tayinayo nemuwoza nga teyazizaayo mahale mukwano nga tebaagamuwa ye abaana abasinga batudde mu bufumbo ku bwalooni Ajja Shamimu tubuulire mboozi z'amarwa kyekiriyo abantu kyabasuubira era kyekitambula Sulait ate kati tuli batabbu nnyo mugende mu subscribe tuteekayo buli Monday olw'omukaaga ne tukola live olw'okutaano ne tuteekayo eyabadde ku YouTube ne tugiteeka ku Facebook abataagirabye ku Facebook namwe ne musobola okugiraba The Kitonsaazi tuteekayo lwakutaano pegira basanga ku mboozi z'amarwa oba nayo eri ndala ejje nkola ne Jajja Bruce The Kitonsaazi tuteekayo buli Friday ya Zubeda mwebale bannange mujagadde nnyo n'abakola challenge thank you Jajja Bruce ali ku The Kitonsaazi then Sulait ali ku mboozi z'amarwa mwebale kukwata ku muganda wange Sulait oyo twamukutteko nnyo mukono gwa cyuma mukwase cyuma mu kifuba eki mwebale kunnoonyaako mukwano mwebale kunoonya nnyo olw'ensonga ennyingi ennyo kwe gatwagakyusa kintu kino tutandike kubeera nga tetunyumya nnyo biboozi bibeeraawo byokka ebyo njagala tugatte nnyo mpola kozi waliyo abatamanyi maanyi gwawo ate nze nga manyi that's why nkunoonyako mu nsonga ezifaanako ezo so bingi nnyo tubireseeyo manyi obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'omwami mu maka abamu temubimanyi ekyo tujja kitunulira olunaku olulala twagala tumanye omwana yalikwatiddwa atya mu bufumbo oba mu maka ekyo tujja kyogerako olunaku olulala so n'ensonga endala nnyingi nnyo ezitugenda okuba nga tugattagatta tulabe nti ate gwe atulaba ofunamu ekyokuyiga ze lujja mbadde ne Shamimu Kabiite Ow'emboozi z'amarwa Katonda abankumira ate paka programu yaffe enaddako